Alright, kwaniriza nnyo ku Islamic University in Uganda Radio ngenda maaso n'okubeera nga nkwebaza ne kutegeeza nti gye baleko gy'ogenze maaso n'okubanga okubasaganyako engalo ku lunaku luno olwaleero era nga bulijjo tuba ne programu yaffe Uganda yaffe eyaleero nga tukola ku nsonga ziba zikwata ku byabufuzi esaako n'ensonga ezikwata ku muntu wa bulijjo ezo zigenda maaso mu ggwanga lyattu lino erya Uganda era ng'oba oliawo mu ngeri emu oba endala zisobolera ddala okubeera nga zikyusa obulamu bwaffe n'ebiseera byaffe eby'omu maaso. Zirubega Ibrahim Kasinga era nga bakulu bamaze okubeera nga baneegattako wano mu studios eza 93 akatonyeze mu Ayufama mukulu Abbas awetaaka yamaze dda okubeera nga atwegattako ja kumusaba abeere nga atutolera nate ku salaamu tubeere nga tutambula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi musanyufu ate nate okulabako Mwami Lubega badde ombuzeeko akabanga. Ate nondeetera ne Deputy RCC wange wa Northern. Esebo. Yankolera omulimu Matendo mu Nabiyonga Ward bwe yakwatira ku bantu abaali banyagulula ssente za parish development model. In fact twali twetamiddwa nga ffe bennyini twagala kumwekwatira. Naye nga omusajja yali arrogant mu ngeri ki kale n'olwekyo kwebaza Mwami Yahayawere n'obuvumu obwo n'okwewaayo okutereeza programu eyo kubanga awatali programu eyo essubi ligenda kubeera litono mu batuuze bo era moralo kati erinnya nkwebaze Mwami Lubega ate okundeetera omulamu omulungi ng'ogwalwaleero kubanga ayo bweteguleeta sisuubira ng'eriyo omulala yenna asobola okuguleeta naye challenge gyentera okubeera nayo gimanyi nti ate ndina okuddayo noonye ku magezi agasobola okutuuka ku mutindo gwa Islamic University in Uganda. Eno ngiyita think tank ya jamia ya umma. So ndowooza batudde batuwulira tujja kugezaako okulaba nti tubawa ku ekyo kye tulina webale nyebalire ddala. Nkalesewo mukulu RCC nsanyusa okulaba sebo. Kale naye neyanza sebo moderator ne tiimu yo amanya nze Were Yahaya Deputy RCC Wambale City soka okusaasira abafiiriddwako abaabwe ti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Abalwadde nabo twongera okubasabira mugende mu malwaliro babakebere mumire eddagala mwewale self medication okulaba nga twekuuma twewala empalana ne fitina saba Uganda sigale nga tukolera wamu nga titwagala ensi yaffe. Kakati nno olunaku luno olwali tubuzayo omugenyi waffe omu okuva mu kibiina ki National Unity Platform mukulu Fazali Nabende atanaba kubeera nga atwegattako wano naye bw'anaaba atuuse tujja kumubatuusaako. Wano we tujja okuva tukwateko ku nsonga ya mutabani w'omukulembeze w'eggwanga era akulira amagye g'eggwanga aga UPDF mwite CDF musajja mukulu General Muhoozi Kainerugaba eyayise ku mutu gwe ogwa Twitter oba X n'ategeeza nti tewali mu civilian oba muntu wa bulijjo atali wa magye agenda kufuga Uganda eno. Tewali civilian oba muntu wa bulijjo agenda kufuga Uganda eno. Kale nno awo tugenda okubeera nga tutandikira asalira bw'atya bannayuganda. Nze nali munnamawulire naye akadde kaatuuka nga amawulire tebagagula mu Kampala omwo nembeera mu conspiracy emu tugamba nti okutunda amawulire gano tulina okunoonya local hero asobola okututundira. Bwe twatunula Kampala yenna ne tusanga nga Haji Sebaagala yasobola okututundira amawulire. So ne tupiikinga ebigambo bya Sebaagala nga Sebaagala nyuma okumuwandiikako era abantu ba bulijjo baagula amawulire gaffe ne gatambula. That conspiracy nagirimo. Kati the new Sebaagala ye General Muhoozi era bw'oba oyagala okutunda amawulire naddala New Vision ndowooza olaba leero balina headline. New Vision erabika erina financial problems ndowooza olaba ne erya Sunday terikyafuluma kubanga tebasobola kusustaininga ku publishing eggulire eryo ne basigala mu business ate nga actually lyeggulire eririna privilege ey'okupublishinga buli kintu ekiva mu government netwala the biggest chunk of advertisement. So ndowooza kipointinga ku economy nga bwefaanana era n'okwagala okudda mu business buto. General Muhoozi bw'otwala ebigambo bye
olabira ddala naddala bya tweetinga tebifaanana na kitabo kye yawandiika. General Muhoozi yawandiika ekitabo ng'ayogera ku history wa liberation struggle revolution okuva eruwero paka NRM yatuuka mu buyinza. Olabira ddala nga muntu ategeera asobola okulowooza scientifically n'ategeera ekyokukola. Naye bu tweet si buno ate bulaga ekifaananyi ky'omuntu omulala kakyova nze ndowooza nti conspiracy y'abannamawulire okutunda amawulire n'okuzimba content ku social media. Nti leero Muhoozi agambye agenda kukuba Nairobi mu dakiika oba meka. Statement ezo ziri comparable ku statement ya late Idi Amin Dada. Yagamba nti kati njagala kukuba Israel ngisanyewo ku nsi eno yonna era nsaba ba volunteers mujje. Abantu ne bakuŋŋaana ekololo eyo bonna ne bajjula ne bwe yamala okwekubya ebifaananyi n'abagamba mubawe emmere bali baddeyo waka. Nabadde manyize nze katirabye nti General Muhoozi statement ze zifaananira ddala ez'omugenzi General Idi Amin. Exactly. So ne gye yagambye mbu Katonda yayogedde naye n'amugamba fukasinge ku magye g'eggwanga. So that is bafunare. Manyi tulina okukozesa ebigambo ebisobola okulagira ddala ekifaananyi ekituufu. Bafunare y'omuntu ayagala ennyo okweragalaga nga talina kinene ennyo kyagenda kukola. Ye bafunare era Idi Amin bamuyitanga bafunu. Lwankola efaanana bwetyo. Ojjukira bwe yagamba nti kati nsazeewo okugenda mu lukuŋŋaana lwa Commonwealth era Queen talina buyinza buŋŋaana era akadde katuusa afe ku bukulembeze bwa Commonwealth. Eggwanga lyonna ne likankana kumbe Idi Amin ali yaruwa atudde ali ku kacaayi anywa bagenda okulaba ng'akomawo. Olulala n'agamba Queen nti ndina ekyama kye ngenda okubuulira ensi mutegere Radio Uganda. Ekyama ekyo nze zekka ne Queen be bakimanyi. So n'olwekyo mumpeeyo dakiika nga 10 nzija kubabuulira. Diplomatic community yonna mu nsi abalala ne bava wa ne wa kujja okwogera ne Amina aleme kwogera kyama ekyo bwekibanga weeki ne bwaba nga alimba era bantu bandibadde bakikkiriza. So n'aleeta crisis globally. So Muhoozi ali convenient mu baagala okutunda amawulire. Era simanyi lwaki ali ishaoda mu New Vision. Red Pepper simanyi lwaki yavaamu ne yandibadde a very convenient vehicle okupublishing obuntu obwo. General Muhoozi ye commander yekka going out of the way na involving himself in politics. By the way nga nnyo Ogwekumi alina misindwa. So simanyi naye ate nga 28 guno mwezi president alina misindwa. So naye General Muhoozi yali kuyingirayo nga nnya. So kati amakanda bagenda gasimbagana na misindwa. Lwaki yali exceptional to the law? Anti yeyeka, that's the uniqueness of General Muhoozi. Kyovanda banti ali convenient okutunda amawulire naye ng'ebisinga obungi ayagala abeere mu newspapers aenjoyinga limelight n'ebirala. Lwaki amateeka tegamukwata? Ndowooza ye ali unique. Probably ali ku exploiting a relationship ne president as a son of the president. Kyokka ekyo kubanga sisuubira nti General Mbadi yandibadde abikola n'asigalawo. Tumukunde yabigezaako ndowooza walaba bwe kayayitamu. Yali ku CBS ndowooza bamukima ne ku CBS ne bamusiba. So ekitali ekyanjawulo gamba nti gwe General Tumukunde oli ku engaging in politics ate olina forum zonna okwogereramu tosobola kugenda ku radio ku public ate n'oyogera. Sejjusa n'abigezaako era Sejjusa simanyi oba akyali under house arrest oba yavaamu. So n'olwekyo nze nsuubira nti General Muhoozi ali ku exploiting relationship ne first family ne privileges ze balina nga first family. Kuba ezo statements ezisinga obungi kumpi zimuteeka mu limelight naye nga substance ne content tezimba ggwanga lino. Ekyokubiri General Muhoozi akimanyi nti NRM yava mu nsiko. Ate abayeekera ba NRM tebali professional soldiers. Bali bantu ba bulijjo ba dragonyanzi ba leti ono yagenda e Rwanda. Leti Rugema yakolera wano Mbale by the way. Gatulundira ku mbuzi zaffe n'ente zaffe awo yavaawo n'afuuka general w'amaanyi nnyo oluvannyuma naye baali ba civilian ne bakuba amagye agaali well trained ga Sandhurst ate byo NRM yetusomesa ate ne gamba olaba ffe twali bantu ba bulijjo naye twademolishinga a well trained army abali trained Sandhurst n'ebisigadde. So kati bw'oteekawo contest wakati w'amagye
neba civilians ngoloza amagye gali superior to civilians, it is vice versa. By the way, teka lya ferigamba civilian control ku forces kyamateeka ate kyekisaanidde bw'obanga ozimba demokrasia. Ekyokubiri, nze ndina respect nyingi nnyo ku institution ya military. Kale nze ndowooza general atoyambeko kubanga President Museveni aspendinze kinene nnyo ng'ayagala okuprofessionalizing eggye. Era ojjukira mu 2021 oba 2026 awo President yagamba nti mulimu gwange ogusigadde kuzimba eggwanga eggye eriri professional, mbalekere eggwanga mufuge. So n'olwekyo nze ndowooza fazali ekiwandibadde osaba President oba omulimu gw'okuprofessionalizinga nga guwedde, kati ali kuzimba economy. Owulidde? Kale n'olwekyo oba omusaba obuyinza oba wekwasa ku kali ke yasuubiza nti bwe mala okuprofessionalizinga eggye nandibadde ngenda naye eggye teriri professional lijja kuwamba obuyinza. Kale n'olwekyo njagala male okuzimba eggye eriri professional then nze mbalekera obuyinza. Kati ali kuzimba ebyenfuna. Finally nga maliriza mwami Kasinga, ndowooza nti General Muhoozi ayambe buyambi eggwanga lino kubanga okubeera commander of the defense force, chief of the defense forces, position inene nnyo. Tuleme ku politicizing position ya CDF. Ekyokubiri, by the way, Abannayuganda balina right bonna okuba kutendekebwa mu magye. Nze ndowooza nti ku bintu byandiyambyeko kumenga sure nti all Ugandans undergo military training. Ekyo kyaggwanga ekyo eri right ate ndowooza ye yekka alina capacity ekikola ekyo. So n'olwekyo yandibadde agaatako ettafaali bw'aliva mu bukule mu magye, by the way, alina right okwesimbawo ate yandibanga nga omu ku abo abaqualifyinga okutwala entebe y'obukulembeze mu Uganda. Naye abeere sure nti bwe tubanga tukyatambulira ku constitution eno eriwo, abalala bajja kuvaayo nabo bakompitinge naye, kale bw'awangula atwala obuyinza. Naye ebyokutiisatiisa nti bw'oba toli musirikale tejja kutwala buyinza, kitegeeza ali ku creating a scenario where a military kukanoka kubanga balaba civilian avuddeyo ate bamwagala nnyo. Walabye akalulu ke Sri Lanka? Yes, omwana eyavudde mu ghetto yawangudde akalulu ke Sri Lanka naye ng'agamba ffe tugenda kukola ku bantu baffe abali obubi abaavu tetwagala abagagga ennyo mwegaggawaziza mu ggwanga lino. Yakubye akalulu ne landslide era twagala Uganda naye etuuke ku level where articulation z'abantu abeetaaga obuyambi mu gavumenti zituukaawo. Kati General Muhoozi akozeseza platform y'okubeera chief of the defense forces n'ayamba ku mawulire okutunda naye ng'ekintu kye mu butuufu bwekitwala ku test naddala ffe abali ku jamiya wano tulabira ddala nga substance ebeera ntono nnyo okuinfluencinga future political development. Tuyanzike mukulu Abbas Wetak olw'ensonga eyo. Mukulu Fazali nabenda maze kubeera nga twegattako. Mukulu Fazali amaze kuba nga twegattako mu studio ateeka akubuzeeko naye atandikirawo. Tusanze okulaba ssebo. Ssebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Eri baganda bange benna mu studio n'abo abali bwera batuwuliriza. Manya nabende Fazali Hussein era nze chairperson wa National Unity Platform mu kibuga ky'Embale era nza coordinating emirimu gya National Unity Platform mu Bulijjo. Message wagirabyeko. Message nagirabye. Message nagirabye agenda kudamu kufuga ggwanga lino. Bw'obako bwe wabufunye oti? Obubaka obwo kirabika alina ango baadde mwabwerekeza naye ate yakubye miss. Ekisookera ddala kyemanyi koosi y'amagye n'eya poliisi ekyasinga okubeera y'ebbanga ettono myezi 9. Obulisentire twagenda mu kalulu ka 2021 nga Kyagulanyi bamutwala ng'omuyimbi era ng'alina degree ye mu MDD. This is 2024 kati kansu mulamba. So okugenda koosi y'emyaka 4 n'ogimalako ng'ebbanga likyali naye kati emyezi 9 esatu gye ginaatulema okubeera abajaasi. So General mutufu. Fazali okubeera omujaasi kineetaagisa okugenda koosi ya myaka 3 wano ku ayo. Myezi 9, myezi 6 mba nfuluma nga mujaasi oba mu poliisi. Oba si kyekyo gwe okuyiga emundi ngenda buno bwasi tuliko. Myezi 2 mba nkola ki? Waliyo President Gondi aspirant omu yali Sebaagala. Bamugamba tuli munamagye lwaki oyagala okubeera president. Nagamba leeta emundi kutunze olabe nga sigenda akukuba.
So gendo byayogedde halinga alina watokereza n'ekirala nti akuvuma obusiru oba akuvuma obutasoma oba obutamanya aba akuyamba. So gendo wewe lotu advice bwekiba kyetaagisa nti abamagye ne bapoliisi abana okufuga eggwanga tulina abaana ba NUP bangi abayingidde poliisi abayingidde okujasi. So tolowooza nti NUP oba abalala bali mu bibiina ebirala tebamanyi bujasi. Naye nga bwomanyi how dictators build their empires, that's how they do. Ojukira Saddam abaana bonna era baafa bagwawo because they were in army. Era balabe nti ese bali mu ttaano bakyaliwo. Jangu e Libya Muammar Gaddafi batabani bonna ba general baani ba Saif Ali baliwa. Naye ono muwozi wa training yali atuseewo. So ene bigambo mulebe okubizanyiramu. So this is 2024 akaluka 2026 kati okugambe tudde wali nafu ebungereza oba mulasha nawe tugende tusome kuba twagala okwesimba nga tuli bajeno kina tulema ki. So wayogereda akanyunyi ku maziga ekyo kyangunyo mukulu moderator enyo ekyo tutisira ate n'ekirala okukijjamu n'abantu abalala batasobola kwegwanyiza abatasobola kwagala obujasi n'ebintu ebyekwasaganya n'emundu nti ebigambo by'omukulu mu bitwale nga bimutera kubitwala nga bwakola tuyitazize nga bwe yagambye nti asobola kuba Kenya mu dakika nga akoze eki agiwambye. That's how wali yangambye nti oba ate yavuddewo n'alyoka atatwitinga ekyo naye ekyo tetugera kigenda munyo. But otherwise njagala kutegeeza bana Uganda nti omulamo gwe tuliko nga National Unity Platform, it is to restore our constitution. Ekyokulala ekirala Article 1 tukyagiyimirako nnyo kyovolaba tetugenda mu nsiko tetugenda agenda wa kyovola buli kye tukolera muki mateeka mu constitution yennyini kyovola bwe tuwe tugenda kuba olukuŋŋaana lwaffe awantu polisi neja n'abajja negetula nebiyimiramu kulabisa kwokka. So kiseera kigenda kutuuka bino bye mugambe nti abajasi be balina okufuga eggwanga si kyekyo. Saawa zino amawanga agasinga obungi aga superpowers temuli mujasi akola kyabavuga. Barack Obama yali walanka kimu army. Naye after winning election, he was now chief of Jangwa ne Kenya. It is our neighbor. Remember Gambia kati it is one of the developing country in Africa. Alikufugani civilian Tanzania. So which means ojagala kugamba nti Uganda eri amanyi okusinga Kenya, okusinga Tanzania ni sendala. So mutabani wa first president manyi obo omuntu nga akuse nnyo obenga ali bulungi aloze ensi yonna ebeera esanyufu bonna bebasenga bakoze eki naye ebyo bigambo tukusaasira era tukugwezenga abasiraamu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bigambo byakozeseza oba wabikozeseza oba ng'oddamu mukodomiwo oba ng'obyolekeza kyakola nyina abalala ebyo bigambo tebizimba eggwanga. Era njagala kutegeeza nti woyogerera bwe bityo tuze tukula mu bika ebimu n'amaka agamu nga bagamba abo tebasoma abo banaku kati saawa zino be bagaaga be basomye kati bali bakyasobola kukyogera ekyo. So ekyo kitono nnyo Uganda era musigala n'essuubi okujja ku twagala kujja emundu mu bantu ba bulijjo nti abajasi babeere kukuuma nsalo na kuikwipinga security yaki yeggwanga police to keep law and order. Naye wa police enaku nakubeeteke n'owulire ng'ebyenda byegasi n'omusaayi mu police kyo police oja ne batun ate ne gundi ne samoni ngeriwero attitude dinga oji presenting wa LC1 ne kati saawa zino ogenda kuyingira osanga abasajja baswamye ngabaje bano bakyalimu enkola y'ekiyekera ogenda kuva mu nyumba tebawogera bamateeka bakusula kabanga bakulinya lini webateeka abafu webateeka embuzi ezifudde nebera webasosekana ki. So mulinyirira eddembe ly'abantu n'ekirala byebikola bye twagala kukola ki kujja mu bantu. So mukulu moderator njagala kukasaba na Uganda enti the 2026 civilian can rule this country. Tuyanziza Wewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235
5 oba ku www.ropafree.com. Tugende ku nsonga ya General David Geno okugamba nti teri civilian agenda kuddamu kubeera nti afuga eggwanga lino atusalirawo ngaani fe bannayuganda. Ekisooka nebaza sebo moderator ono ye yawadde endowooza yono ye CDF mutabani w'omugagga gwe yawako ku buyinza okulaba ng'adumira amagye gonna ag'okutaka ag'omubbanga ag'oku mazzi. Kati yawadde nkyenzoko mwebaza kukkiriza n'ava mu zino weevu ezibaddewo. Weevu yejja n'omuyaga ne gugenda ne gukoma naye ng'ate eryato lyo lisigala litambula. Weeba baazi esigala ekola ki? Enkuba weeba etonnya oba omusana yo baazi esigala ekola ki? So twebaza Genero okusuula tawula ababadde baabuukira abanuupu abeefudisi mukomerewo ddala mu NRM. Then kino ekiddako ye awadde endowooza ye nga muntu nti teri munnamagye teri civilian asobola kufuga. Awo ba civilian balina okwesalira amagezi okulaba nga bongeramu obukodyo okulaba nga nabo bafuuka ba president. Oli yakyogedde ng'omusirikale omutendeke ng'alaba okusinziza isola asooka gye tuvudde tulinako we tutuuse. Then ekiddako ye yawadde endowooza yenze manyi ba civilian baba balina kwongeramu bati anti kitegeeza okusoma ennyo okwetunda mu bantu mu ggwanga n'ensi ezitwetoolodde mu bulungi mu nkulaakulana mu nkolagana n'enneeyisa n'okuba nga obuyivu n'okwongerako n'obuyivu. Kati ye yawadde endowooza ye ng'omusirikale. Kati nga nze ku ekyo kye yayogedde byabadde bibye. Buli munnayuganda obuyinza buli mu bantu. Buli munnayuganda wa ddembe ng'alina ebisaanyizo okwesimbawo n'avuganya. Naye mu kuvuganya engeri gye weetundamu mu nsi munda n'ensi ezitwetoolodde n'okukunga abantu okubeera ng'olina ekibiina ekirina ennamba ennene kubanga akalulu kategeeza nnamba. So kati kino kiddayo ye tumwebaza nga nze omubaka wa pulezidenti tumwebaza n'ava mu lwokaano kuba yabadde alina osobola okulizayininga naye kati akyali CDF n'ava mu lwokaano n'atuyamba n'alonda ne candidate General Kaguta Museveni. Bano abadde bamuwagira abanuupu abeFDC aba DP bonna bagire ddala mu baasi. Ekisembayo nga tona kutuwa kisembayo oja kunsonyiwa ekyokubeera ng'agamba nti ba civilian tebagenda kuddamu kufuga y'ensonga lwaki ba civilian abagezaako okuvuganya gavumenti eno batulugunyizibwa oba bakangatizibwa. Tebabatulugunya tebagobera bugoberezi mateeka teri gwe batulugunya. Omanyi ebitongole by'okwerinda biweebwa olukusa okukuuma omuntu n'ebintu bye era wabaawo tulina kati otundira kati wawo etteeka lya Puma Public Order Management eryo etteeka we liryayita nti oba ogenda otuuza enkiiko olina okukola ki libaddewo nga likola era balina wawo gundi ezimu naye nga kati oba otunuya nti wali libaddewo nga likola ng'olina okuwandiika olina okugobera ebyo kiba kibiina olina emitendera gy'olina okuyitiramu naye ebitongole ebyokwerinda babiwa okozesa reasonable forces. Kati ku ekyo ensonga y'okwesimbawo yabadde alina basindikira message ba civilian okulaba okweteekateeka okwongeramu amaanyi okunoonya akalulu n'okulaba ng'osobola okwetunda mu nsi yo bano abalonzi bakulonde n'ebitongole ebyokwerinda obeere nga mukolaganira wamu. Eyo message owa Nuupu yagifunye bulungi. Wawo ne mukoddomi waffe abadde yeesembeza mukoddomi waffe abadde yeesembeza nga naye asuubira okukwatamu naye ng'ate ffe tukyali ku jjajja tova ku maini tova ku baloti era we tutambulira jjajja Museveni waali naye kye twagalamu mu bannayuganda tukuba omulanga ebyobufuzi tebibaawula buli omu waddembe okuwagira gwakola ki gwayagala tuyige ebyobufuzi eby'ekintu ekikulu
si fitina si mpalana wabula kuba nga tukozesa ideology ekibiina kyo mutambulira kwa ideologies principle kize mutambulizaako vision ne mission kati ebyaffe tuli program ezo kulutambulira nationalism pan-africanism democracy socio-economic transformation okulaba nga bannayuganda baganyulwa nga balonda omukulembeze gwe baagala asobole okututambuza wa gye tulaga tusime n'amafuta gaffe olwo emisolo gyeyongere ne bannayuganda basobole okufuna empeereza ennungi era jjajja gweffe gwe tusibiddeko kati. Parliament bwe yatudde wiiki ewedde mwabaddemu okubaganya ebirowoozo ku bintu ebitali bimu naye nga omubaka owatira municipality musajja mukulu Ibrahim Ssemujjunganda yavaayo n'ategeeza nti okusinziira abantu bagenda maaso n'okubeera nga bajaganya babakulizaako omusajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni amazaalibwa ge okuweza emyaka 8 yeetaaga okutwalibwa okwekebejja obanga ddala mbutuufu akyali fit mu ndowooza ye ng'omuntu teekako n'omubiri gwe gukyasobola okuba nga gukola emirimu gy'okuweereza eggwanga. Kitakasize ddala nti ddala akyasobola okukola emirimu gy'okuweereza eggwanga. Naye minisita w'ensonga za information n'okuwabula eggwanga Dr. Chris Baryomunsi n'avaayo n'ategeeza nti bintu bibiri oba okukula kwa mirundi ebiri waliwo okukula okw'obwongo teekako n'okw'omubiri era ng'agamba nti President Museveni ye akuze omubiri naye nga obwongo bukyasobola ddala okuba nga buweereza kubanga bwakyana kito bwakivubuka. Mukulu Abbas, akantandikire ewuwo ku nsonga eyo ssebo. Actually nze okusookera ddala na settinga ball running era ku jamii eno last week nagamba nti Uganda yokka yensi yeggwanga mu nsi yonna esobola okupoliticizing emyaka ojjukirako age limit wali mu constitution n'ebirala nga tulowooza nti emyaka either zirina ekizibu kye zireeta mu ggwanga oba zirina solution zisobola okukola naye ng'ate ekizibu kyennyini tekiri clear. Kyova njagala Dr. Ssekanywa akapiikingira awo atukolere research etegerekeka tulabe ensonga eno yandibanga mpya mu by'obukulembeze ne mu politics mu nsi yonna tuke tuleeta amagezi aga informing ensi eno etegeere. Naye nze ndi musanyufu okadibetinga n'okusettinga ball running. Naleeta example eya Malaysia mukwano gwaffe Mahathir Muhammad yaliwo nga tufuna independence wano nafuga eggwanga lye Malaysia okuwera emyaka nga 50 actually n'atuuka akadde n'asiba omuvubuka oyo yali mu myaka 3 Anwar Ibrahim nga atamusibira ku nsonga y'ebisyazi naye ng'abantu bagamba nti Anwar Ibrahim yali agenda okuwangula akalulu ako naye ate bwe yata obuyinza n'abukwasa omuntu omulala ensi nefuna ebizibu ng'agenda mu myaka 10 actually baatuula wansi ne bagana nedda tumukomyewo atuyambe ku bizibu eby'ensi eno Malaysia yeterere ne bamuwa obukulembeze bw'eggwanga naye kyeyasooka okukola nga yakalayira ku ssaawa yagamba nti bwe natuula wansi ne ntunuulira Anwar Ibrahim ndowooza nakola ensobi okumusiba kale n'olwekyo kyengenda okukola mu kaseera kano ke mugambye nongoose eggwanga njagala kumugjayo mu kkomera era nsuubira nti bwe naatereza eggwanga lino y'omuntu agenda okunzira mu bigere by the way byonna yabituukiriza era yava mu buyinza peacefully. Anwar Ibrahim n'ava mu kkomera n'amuwa obwa prime minister ye n'abeera president akadde ne katuuka era Anwar Ibrahim n'afuuka president w'e Malaysia. Kale simanyi bizibu ki bye yagonjoola oba Anwar Ibrahim bizibu ki naye bye yasolovinga nga president w'e Malaysia. Akonja kalekera Dr. Ssekanywa atunoonyereze ku bombi abakulembeze ani yasinga okufuga eggwanga abantu ne bamatira era ne baleeta prosperity. N'enkulaakulana ekigamba nti Malaysia yatuukako neeyisa Uganda weeri byaviira ku mukwano gwaffe Mahathir Muhammad yakyalako ne mu Uganda wano yali mukwano gwa President Milton Obote nnyo nga bakolaganira wamu. N'ensayitinga example ya Italy bwe yafuna ebizibu Berlusconi nga bakubye eggwanga wansi byenfuna nga bibi ne batuula wansi ne bagamba nti tunoonye omukulembeze agenda okutwala ensi eno atuyambeko okugonjola ebizibu bya economy.
era batula wansi ne baleeta yo professor wa myaka 9 n'ekintu nga yasoma byenfuna ne bamukwasa eggwanga n'astabilizing eggwanga okumala emyaka 6 nga government etudde etebeekedde at least for 6 years n'akola byakola bwe yatuuka kadde naye n'ava ku bukulembeze era ne baddayo ne balonda abakulembeze abalala ne bakwatira awo. Bw'otunula mu ggwanga lya Bangladesh juzi lino lyafunye obuzibu bajenzizi nga bakopinga enkola ye Kenya snowball effect ya demonstration eze Kenya ate Malaysia zaali z'amaanyi nnyo ba students kuva mu university n'abavubuka abato ne beekalakaasa paka lwe bagoba again president yali afuze ebbanga ddene Sheikh Hasina era bwe bagoba Sheikh Hasina bwe banoonyereza ani agenda okudda mu bigere bya Sheikh Hasina ng'amagye gaagala kuwaayo obuyinza ne basangayo ate professor wa myaka 88 bamuyita Muhammad Yunus. Muhammad Yunus yatambulira ye professor eyasooka okunoonyereza ku byenfuna n'ayagala nnyo ayambeko abantu abaavu abatalina security okufuna ssente nabo balabike nga beekozesa ng'ayagala kupromoting ebyenfuna mu bantu abali creative naye nga tebalina nfuna nnungi. Professor wa microfinance era yali mu World Bank era ne banoonya ne basangayo ow'ekinana oyo gwe bakwasiza obwa president e Bangladesh. Kati Uganda yo mu kaseera keeriko ndowooza expression eya grievances egenze okukwatira mu myaka naye nga bwe bagamba emyaka by the way batunulira president nabo tebatunulira myaka gy'abate ennyo abali mu parliament. Ntera nnyo okukozesa example ya Ondoga Oto by the way twakozesa only 1 million okumutwala mu parliament mu 2021 era yatuukaawo nga bamubuuza buli kaseera buli yagezaako okwogera nga baga nti tulage famire yo tulage omukyala wo gw'olina era Ondoga Oto yali forced okujja n'omwana nga amusitudde n'agamba mulowooza nkyali mwana muto naye mulabe nze ndi musajja mukulu naye era mulaba n'omwana gwe ndina era n'athreateninga MP omukyalo omwe yali amwesibako nnyo n'aga nti naawe osobola okunzaalira ku mwana ng'ono gwe nsitudde. So okupoliticizing emyaka mu Uganda ndowooza kiva mu okuexpressinga grievances in a different manner naye nga tebabeera straight ku problem yennyini eri mu ggwanga. Ndowooza enguzi emamidde eggwanga ebeera expressed through age naye nga tebali kwogera ku myaka as such nga kyekizibu ekiriwo. Biden wa myaka 81 singa president Museveni omwaka gumu era mwalaba debating emulemye ne balwana naye okumujja ku campaign eyo era yawaayo yakkiriza okuleeta Kamala Harris nga alowooza bamuyisiza bubi ekibiina kye kimuyisiza bubi naye finally nakkiriza nga sayinizi zonna ziraga nti Biden yandibanga tali physically fit era ng'omulaba yerabira ebintu. Wano mu East Africa tulina president atera okwerabira ebintu. President wa South Sudan Salva Kiir nze siri diplomat so mwami Yahya Were nja kumentioninga ffe tuli ba academicians era jamii yokka yesobola okumpa liberty okukozesa examples ziri live yerabira n'okwerabira amanya gaba president banne nga bali mu meeting era nolabira ddala nti ali weak and notable naye ng'era still ye president wa South Sudan. Kale nolwekyo nze ndowooza nti questioning physical fitness eya president Museveni oba abakuze bonna kuba tulina ne Moses ali naye siraba nga bwe bamwogerako nnyo ndowooza attention yonna eri ku president Museveni era Moses ali nze yaneewuunyisa lumu lwe bagamba nti Moses ali oli kwebaka mu parliament abaga nedda byonna ebigenda mu maaso mbiwulira naye am contemplating business at hand. Kati mwe mwagala nze amaaso gabeere nga kanodde mulyoke mutegeere nti mbiwulira naye byonna biri kuyingira am contemplating business at hand. So mwe mugende mu maaso nze siri kwebaka. Kale n'olwekyo tulina element ezo ezirimu byonna naye bwe tubanga tuzimba demokrasiya nze ndowooza focus egende ku grievances eziriwo ndowooza lwakubanga tetulina political structures ezisobola oku articulating grievances adequately kyova abantu baffe
bekwasa shadows nze yita shadows ebisikirize ng'emyaka nga muntu entunula ye nga Kabila n'ebirala kale nolwekyo ndowooza ye space gye twetaaga okujjuza mu kuzimba ebya demokrasiya waffe kubanga yo NRM yatandikira ku popular democracy ng'eyagala buli muntu yenna buli kinoomu yeeyogereko naye ate boddayo mu structure eya National Resistance Movement Organization articulation ate mbi nnyo eri incomplete oluusi bikoma mu kkubo oluusi bibeera hijacked oluusi interests z'abanene zi overshadowinga popular grievances ziri ku ground kale ebyo ne bituleetera okubeera nti abantu bakozesa emyaka nga issue ate nga mu butuufu kisikirize ky'ebizibu ebimaamidde eggwanga kale nze ndowooza nti President Museveni Ibrahim Ssemujju by the way nze ndowooza nti bw'oba ogaba max kuba abantu baffe ba MPs abali mu parliament y'omu ranking very high nze ndowooza nti akantu kano akaleese naye nga yandibadde atuyambako okuleeta real issue alime ku justifyinga age nga y'ensonga enene mu ggwanga wano kubanga era tulina elders by the committee of elders President Museveni yagiteekawo Thabo Mbeki naye commissioninga elders nabo abayambako African Union kugonjoola ebizibu ebiriwo kubanga tulowooza nti mu culture yaffe nga baddugavu tulowooza nti ba elderly people be babeera nti basajja b'amagezi abalabyeko byonna abasobola kutuyambako naddala mu nga bavubuka bawaba era balina we balina okwebuuza tulowooza nti ze encyclopedias eza communities zaffe kale wabeerawo challenge ng'eva ku myaka n'ebirala by the debate eno yabadde ne ku television ya Turkey era nga bagezaako okudiscussinga issue ya age ne politics mu Uganda kale ndowooza Jamia naye tukoze bulungi okukireeta tukyabye wano era alowooza nti age is a problem nze njagala ajjeyo those real issues zibeere clearly articulated tuzimbe ne political structures ne systems ezisobola kuarticulatinga grievances n'engeri gye tuexpressingamu those grievances ne solution eziba zivaamu zibeere nga zimatiza oyo omuntu wa bulijjo ategeere nti ali well represented mu ggwanga lye kale ndowooza issue ya age eyo Ibrahim Ssemujju yagireese naye nga yeekoona ku grievances obutali bumativu obuli mu communities ne mu society yaffe n'engeri gye twagala okubugonjolamu kale wabeerawo challenge ng'eva ku myaka n'ebirala by the debate eno yabadde ne ku television ya Turkey era nga bagezaako okudiscussinga issue ya age ne politics mu Uganda kale ndowooza Jamia naye tukoze bulungi kireeta tukyabye wano era alowooza nti age is a problem nze njagala ajjeyo those real issues zibeere clearly articulated tuzimbe ne political structures ne systems ezisobola kuarticulatinga grievances n'engeri gye tuexpressingamu those grievances ne solution eziba zivaamu zibeere nga zimatiza oyo omuntu wa bulijjo ategeere nti ali well represented mu ggwanga lye kale ndowooza issue ya age eyo Ibrahim Ssemujju yagireese naye nga yeekoona ku grievances obutali bumativu obuli mu communities ne mu society yaffe n'engeri gye twagala okubugonjolamu weebale nnyo tuyanzike mukulu Abbas Wetak olw'ensonga eyo mukulu Fazal nzize nkomyewo nate ewuwo kakirawo ku nsonga ya president ensonga ya president okukulira mu myaka kituufu abasajja abakulu bakola constitution yaffe ya 1995 fact yali constitution enungi nnyo era olwami n'olwokugikola ne mwami Museveni mwenyini yagambye it was one of the best constitution in the world abwati wa acknowledginga era yagambye nti anagezaako okugikwatako n'abamutumye olutalo lwala olw'okudda mu ki musiko naye ate ekyensonyi twayingira mu 205 awo constitution yennyini eyali eyo kyasinga okubeera ennungi mu nsi yonna ate ne bagigwira ne bagisokolamu ensigo emu nga ya term limit so twabadde awo nti awo kakyali awo tumukuumiridde mu myaka mu 2017 ate ne basokolamu kaki ka age limit kati nekiwa omwaganye nti
olini wabeera wa myaka 12 13 wabenga asobola ku olulimi lwenga teruna amanyi tegana bakugwamu nga asobola kugamba ekigambo nti amu the president of Uganda asobola kwesimbawo ne bamulonda n'akola ki n'afuga naye ate mu mbeera eyo yennyini nga bakamala constitution era mwami Museveni mwennyini yakanira ojinga munyina agamba nti yesu omuntu bw'aba awezezza emyaka 75 general aba takyalina bwongo okusobola kutwala abantu mu maaso era kyo mwennyini kyabo mukamwa bweteebwa omuntu aweza emyaka 75 tobaala na bwongo osobola kukulira ade ne family y'abantu 5 naye ate kyansonyi abantu abagenda ate ne basokola mu nsigo ate ne babagira muganda tata waffe jjaja waffe ate namala n'alya abye yali amaze okukola ki okwogera naye ebyafaayo nga ebidingana era wali ate omusajja mukulu omulala yagadde okukola ku nnongoseza mu electoral reforms n'alaba nti akantu akate batimu bakakwatemu naye ate mu buntu mukulu moderator tuze tulabako embeera ezisinga obungi abakulembeze abakuliridde mu myaka twalinako wano president yali akuliridde mu myaka wa Zimbabwe naye ng'agenda kwa ava mu nyunyu asooka kugwa kigo okulinya amadaala agwa bigo so buli kaseera aba bodyguard balina okubeera ku bunkeeka ani amusitula bw'abe ng'agenda kukola ki awo wenyini otuuka awantu n'ofuna abantu abagala ebyabo bayisizaamu awo tosobola kuperforminga your duties ng'obwongo bukola kye bukuweereza basobola kuleeta olupapula luno pozi kuliko esatu gwe oteesa omukono pozi oteesa awantu alikutunda eggwanga oba alikutwala ebyobugagga bw'eggwanga so mu mbeera efaanana bw'etyo Zimbabwe yaddirira nnyo era enzijukira waliyo n'enoti yali esinga obunene mu Zimbabwe yali ya milioni 5 banzijukira mu 2004 wali mukwano gwaffe yali Zimbabwe yo nakuweerezaayo noti ya milioni 5 Biden twali tusoma nga twagala kukola mu campaign naye twetolwa banka z'omu Mbale mwonna n'okuwanusa 12 nga tewali akola ki noti emu bwetinga erimu gundi milioni 5 ng'ogenda kugula omugaati otwala wirubala enamba so kati nekituuka ekiseera nti kati bano bamafiya ababba ebintu abaali bazirwanako ne bafuna akakisaako okubba eggwanga nga bakola ki nga bwe baagala so mu mbeera bwetyo obuliseetire waliyo omukulembeze omu mwami Abbas bwayogeddeko baali mu summit eyo mu America bagenda okugira ebyuma poozi biyise we batekola ki awatayikitika omusajja mukulu wali ekimukoze ekimuvuddemu so olabira ddala nti omukulembeze atambula naye abeera ku ki obulisentire olaba ebifaananyi bya Moses Ali abeera bodyguard nga 5 yes abeera standby okumukwate nga agudde abeera standby okumugaye nga tanaba kugwa ne fact wali olyansise wali oba omukolo gwadi yalimo alikuzina naye kati nga bodyguard boba mu kifo ky'okutunda omuntu wabwazina bakutuna oba wanadda bwato bagenda kugwa wansi so obagerageranya ne President Museveni in fact bali mu myaka gyejo gyenyini otherwise we tugambe nti omuntu waba akuliridde mu myaka b'omukulu modwe kyenjagala kutegeeza emyaka gibeera best okubaawo nga abaazukulu bakuzanyisa nzijukira mu myaka gye-12 wange jaja wafanga akyaliwo in fact mukama yamugerera n'aziba amaaso naye kati nga awuliriza bw'ategeera entufazala amuwulira ku madoboozi oba n'entambula era bw'otambula ogenda mutuka kagamba gundi Ayubu yakoze eki oba ono Kazinga yaze oba ono Abasa yakoze eki kati mu mbeera efaanana bwetyo basobola kumuwa enyama gwe n'ojja n'ositulamu ekifu agenda kukwata ekifu takola ki takiraba agira bwati ogenda kugira bwati atambula obwana mugegenya so emyaka egyo mukulu modwe tegibeera gya kuwumula n'ekirala okubuulira abaazukulu n'abaana abakyali oku ebyafaayo kati police essaawa zino twandibaali kati mwami Museveni oba mujjajja waffe yandibaali kati tumukozese nga tumukyalirako Lwakituula oba tumukyalirako weeyo Munyonyo watuudde ng'atwako byafaayo engeri gye yatambulamu Luweero engeri gye yatambula lwaki yalemerera okugenda Makerere ne bamutwala Tanzania yakikola atya okusobola okufugako Uganda emyaka emingi nga president naye kati obudde obutagenda akola ki okufuna olwakuba nti tolowooza nti yayagala naye kati wali abamukozesa bamafiya abaagala kukola ki kuba kati mwami Abbas agamba kati mwami Museveni bw'avaawo obwa ladisi wadde bengenda okufuna oba bwa commission sigenda akola ki mwami muganda wange weere kati naye bw'alaba nti kati saa zino mwami Museveni bw'avaawo omulala n'ajja naye okubeera mu kifo ekyo kigenda akola ki kati awo be bakuuta akaki
akadingiri but otherwise ngaye muntu okumuteeka tosobola kundoze tosobola kungamba nti Museveni we kinano we kyenda kati saazo Museveni gwe tukola ki gwe tulina engeri ekyokulabirako nti bintu bingi tovola basemu Uganda alemera ku nsonga ate entuufu naye ate in fact singa twali mu sinti ya erina demokrasi etengeredde bandi badde nga bagitwala ki nga nkulu ate tugiteeke nkola tulabe nti tubeeko nibyo tukola ki but naye saawa zino bakina gundi nga bwe nkugambye kati bamulabanga omuyekera bamulabanga ali kuvola omuntu wawe but that is nature there is no way you can singa ekiteeso kya Honorable Ssemujju kiteekebwa mu nkola ne bamutwala ne bamutestinga ne bakigezesa nti akyali fit olyoke okuddamu okwesimbawo addemu yesimba amazima gali nti wakuba nti ekisooka ati abakusobola kukiikiriza ekyo ekirala yani okukola test zandibadde nga zibeera wano mu ggwanga mu Uganda zandibadde nga zitwalibwako mu ggwanga ki eddala naye kati olusozi Ssemujju Nganda lalolekedde simanyi okuba Mwami Museveni n'esaawa zino okumutuukako ne mubeere nti ali kumitinga famire ye yabeera eri gwobeera eno kati simanyi ani agenda kukola test seezo okugamba nti bagire ki but generally okudda mu bigambo bye mwenyini bye yeeyogerera ti omuntu bweza emyaka 75 you are unfit for public office. That's why bakozi aba government mu Uganda bakoma ku myaka 65. That's why olabye abasomesa abasinga obungi they are applying even before nga tebana okutusa myaka ki 60. Bojja ku abaweereza ab'eddiini mu busiira mu kyovola wali okagugumenti wali abayagala bateme abasale emyaka egyo okuva ku 75 ati sigiyite ku 7 oba gidde mu bisanje naye kati omuntu okweza 75 lyokoko ki dini banafa abalaba kyakyo Uganda bali mu 65. So I think emyaka gyandibadde nti civil servant gyakomako gyandibadde ne president yinja akola ki gyakomako ati sine 75 mingi omuntu akome ku 7 kyovola bafe National Unity Platform its corporate of the youth nete tusuka bisanje ebyo walaba kati kyakolanya agenda kwesimbawo kino ekisanja kino ekiddako kino bwaba agudde oba ayiseemu n'ekiddako abatakola ki nze ndi kya personal wa National Unity Platform mu kibuga kya Gundi kisanja kyange kino kigwako 2026 mwe baadamu ne banonde ekya paka 31 sikomawo awo mba nkola ki that's how we can land this country nebo tugambe tutunulire obongo obumu tuli kubwaba asaboka mwaba ekiranga ngenda kumaliza mukulu moderate ensi ezize zitestinga different brains z'abakulembeze zi developing naye abazeni babeera ku brain emu yo nga ya mukulembeze omu development ebeera ki wansi nyingi ekyokulabirako wano Tanzania Museveni ibanga lyakufugidde mu bakafuna ba president abo right now they even now launching erwere y'amasanyalazi Kenya bakafuga kati saawa zino president nga batano naye kati kope yalinga Kenya ne Uganda they are far better as nekirala nalabye the rankings developing countries now in Africa nalabye Kenya almost iri mu kifo kya 8 in the whole Africa and our neighbors atetwa almost far basoko okufuna independence to, before them. So obongo obumu mukulu moderator obulwa nnyo mu kintu tebwa kivinga nnyo atisia kyetaaga brain okukyukakyukamu. Okay, is it about changing abakulembeze or it's about age? Ebintu bibiri wali okukyusa obukulembeze also egi time egi lenye na considering wa nyonyo kuba tulina okubeera nti tulina okweyigiriza nti aba Africa tubeereko n'obudde nti mwempeze emyaka gyange 7 ndinako kenkozeeko mbeereko n'engeri gye relaxing ate mu relaxing ako wali abakufuna munyo osobola kudda wansi n'owandiika ebitabo nga ate wali abaana abasobola kugoberera ebitabo ebyo ne bikyusaako ki obulamu bwa naye kati saa zino bw'ogamba Mwami Museveni okuwa ekitabo okuwa biki ebisinga obungi abamu be bagenda ne bakopiling ne bakola ki naye mwenyine okukuwa gundi okukuwa olugero lwe wali olugero omuntu lwakugamba face to face na nobera motivated it yahaya leero kino kyayangamba yayita wano ekiseera bwe kituuka naawe no following those footsteps obeerako niwo okola ki so kati tutuleko ekiseera nti kati oba olinako kyokoleddeko eggwanga mu myaka 7 kuba kati saawa zino ndi mu myaka 4 batulu myaka 4 okudda waggulu mu myaka 3 at least mbeerako nekyembe nkoleddeko ki
egwanga ino okuda ku mabbali tuleta abaana abalala mu system nabo bakole ki batambuze ekintu. So it is all about egg and changing the personality. Naye ate mu Uganda it has bye mixing ebintu ebyo bibiri. There is egg and there is also personality. Wakati kitu kivude mu bana Uganda kati kize kulowoleza mu family, kize kulowoleza mu region, kize kulowoleza mu kika, kize kulowoleza gundi be bakola ki be basobola. Alright, tuanza tuyanze goli ku 93 akatunyeze mu ifama. Ndio kyowuliriza tuli mu kubaganya birowoozo ku kiteeso. Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda kyeyaleese ekyokubira nti President Museveni ateekebwa ku test okulaba oba ali fit okubeera nga addukanya eggwanga. Oyo ava ku muzindaalo ye musajja mukulu Fazal Nabendo okuva mu kibiina ki National Unity Platform gwe twasoose okubeera naye ye musajja mukulu Abbas Wetak. Kozi mukama wange okola nga ani mu kibiina kino ekya NRM? Nze chairman wa NRM Civic Front. Era mulimu gwenkola kugezaako okulaba nti NRM eteeka ebyo bye yayisa nga byetambulirako mu nkola. Sisomesa nga abantu bwe balowooza, nze mbiteeka mu nkola kyova olaba njagala nnyo Yahaya Were because is a man of action. Era tetuwa space abo abayingiramu ne badisorganizing ekibiina kino. Kubanga NRM kyekibiina kyokka kyosanga mu kumpi buli kintu kiri omwo. N'aba National Unity Platform basanga bali omwo. So kati enkola eya popular participation ne popular democracy ya kulwanira bulwaniti. So n'olwekyo NRM Civic Front ye action wing ya NRM. Webali tuyanzege mukulu RCC kiriza tumalo kujjawo obubaka buno oluvannyuma tukomewo tubeere nga tutandika naawe. Wewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Jena musatu akatunyeze mu ifama program ya bufuzi era nga tuli mu kubaganya birowoozo ku kiteeso kya Honorable musajja mukulu Ssemujju Nganda kyagenze maaso kulanga aleeta ekyokubira nti musajja mukulu President Museveni emyaka gyatuusemu yeetaaga okubeera nga ateekebwa ku test okulaba obanga akyali fit okubanga addukanya eggwanga lino. Tuli ne RCC Northern Division musajja mukulu Yahaya Were agenda okubeera nga nate atuwa kikyalowooza ku nsonga eyaleeteddwa. Kamwanga kazindaluka neyanzege moderator ne bannange abateesa ensonga ya Honorable Ssemujju tumwebaza ali voko nnyo ku floor ya Parliament. Akubaganya ebirowoozo ku nsonga eriwo gye yabadde aleese tuyozawo zaffe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuweza emyaka 8 egy'obuto akyaliwo akyagenda mu maaso okukebera kwa Pulezidenti buli kiseera alina abasawo abakulu bamukebera omubiri gwonna ebirwadde buli kimu. Era agenda okuvaayo mu lujjudde lw'abantu nga mulamu era yeekuuma. Kyovudde olaba yali musaale nnyo okulwanyisa endwadde naddala COVID era yo mulaba wabeera mu bantu abangi afaayo ennyo okulaba obuteesiiga ndwadde. Kino kibeere ekyokulabyako eri ffenna personal life, personal health kintu kikulu nnyo. Ensonga eno ey'okukebera Honorable Ssemujju teyali kitadde ku Pulezidenti yekka, yali badde kati tukola amendment yakugamba nti kati abakulembeze ffenna batukebere kuba buli omu mukulembeze ate ekituuka twaga amasiga otunulya kati Parliament n'ababaka be tulina nga tetunatukana ku Pulezidenti wali badde tukebera n'ababaka bonna kuba tuyinza oba nga alumiriza Pulezidenti naye nga ate tulinamu ne mu Parliament abalalu
so kati kwekyo ekya pulezidenti emyaka namba pulezidenti ye akyali mugumu emirimu agikola mulaba yatulaga ne physicals nti wawo kati kufa abavubuka byasobola okukola ebyo tutasobola kukola so tutuuka abalala mu parliament otegeeza anti kati kiba kirungi nnyo ensonga y'okebera ye pulezidenti kitwale nti bamukebera ayina abasawo era olaba nti n'ebyaduka ebya covid honorable Fazal abadde ayogera era walaba covid baleeta abasawo abakugu ne bamukuba empiso waliwo ne Dayado PS Dr. Diana so kati ekyomutuukako kiba kyangu naye njagala kutegeeza eggwanga nti pulezidenti bamukebera obwongo omubiri ebirala byonna kyobula nti asobodde okutambula nga mulamu era amazaalibwa wamulabye nti era omulaba atuuka ekiseera n'asikamu ne mugomaki okulaga n'akumba namu then ku kyobwongo pulezidenti mulamu bino ebyemyaka nambazi bannaffe boogedde nga batuwa ebyokulabirako bapulezidenti abafuze abali mu myaka 80 n'omusobyo kati wotunuulira nti Mugabe yali omukadde nnyo we yavaawo nga bagamba Mugabe atufuze nnyo ate yamusikira Mnangagwa tali myaka nga 80 mugumu era Zimbabwe ekyatambula so kye tubalamu nti pulezidenti alinako gyatujje newa gye tugenda ebintu ebirungi bingi nnyo byetusobola okwogera ne tuzibya olunaku pulezidenti byakoze ng'akolera wamu ne bannayuganda era mu mazaalibwa ge yeebaza n'agamba neebaza bannayuganda okukola embeerera wamu nammwe ebirungi tubikoze ffenna ebikyagaanye tulina osala amagezi nga bannayuganda tulabe nga tubituukiriza ku nsonga ya pulezidenti Ssemujju yemanyi Ssemujju aba akola okusoomooza naye nga naye yennyini akimanyi pulezidenti wagyatujje ne waali kati ebintu abisobola oba otunuulira waba adressinga paalamenti aba akonerera ku nsonga ez'essimba bannayuganda ze tulina okulaba nga tugoba obwavu okwekuuma mu byobulamu okunyweza obutebenkevu okubeera n'ennyingiza mu maka omuntu netiwaaka ebula pulezidenti asobola okuyimirira ku fulo ng'adressinga enkiiko betulaba abavubuka ne bavaako nga ye akyali ku mukutu nga netiwaaka ye eri muzuuli so kino kiddayo nti pulezidenti mulamu Honorable Ssemujju nze nga nfundikira ku ekyo waba agamba okukebera tuba tulina tandika kebera bakulembeze bonna ate nga tusookera ku babaka ba paalamenti lwaki ababaka ba paalamenti oyagala kutandikirako kubawo oba otunuulira abo bakiikirira abantu ye pulezidenti fountain of honor akasengejja weekali ate bannayuganda baba bamwesiga ne bamulonda nga balaba ali fiti then otuuka ku bano be bakiikirira abantu waba we batuuka ne mu paalamenti ne boogera ebitakwatagana nga biriwo walaba ebizibu ebyagwawo mufo gy'okuteesa paalamenti kuba kuteesa kubaganya bwongo na birowoozo nakuwaayo nsonga za simba amaloboozi ge baakuwa mu constituency yo byolobinga byolina okwogera national importance walaba luli ng'olaba ababaka abamu abali badde bateesa bayomba buyombi abamu babeera mu kuzanya matatu abamu balinya ku mmeeza abamu basika buzindaalo ng'oyinza okwekanga nti abamu tubeera nabo kati wawo omulaka omu gwe njaga okubuulira nti kiba kirungi okebera ababaka ba paalamenti wa Buyende n'amaze emyaka nga3 nga talinnya mu paalamenti ng'ekiriwo yafuna omukyala n'amunywesa enjaayi n'awunga walaba n'ebyagwawo wali mu paalamenti ziri ey'omusanvu oba ey'omunaana ku bya neebanda ogera omaliriza bakebera ogera okumaliriza
nga lipooti ezifuluma nti waliwo ebadde afuna ebyokunywa. So kati ekyo saagadde tukirweko, nze nga nva waggulu emyaka si nsonga, naye omukulembeze ayagala abantu, omukulembeze alumirirwa abantu. Omanyi lwaki njogedde ku nsonga ya Pulezidenti Museveni? Oba otunuulira ne wano wetwogerera, Pulezidenti alumirira eggwanga. Otunula ebyafaayo bya yunivasite yaffe eno, abaali bagisimbidde essira obutabaawo, ye n'avaayo n'aluma n'ogwengulu. Yalaga ekyamagero ekiraga nti alumirirwa eggwanga. Era naffe naddala abasiraamu baali bamwingizaamu omutima ogugamba nti abo bafuna batya yunivasite, abo babasayiningira batya. N'agamba ngenda kufiira ku muntu, naye nga obusiraamu bwina yunivasite. Ekisembayo esinzizo lyaffe erigatta abasiraamu, baatuwa omuzikiti ogwo ne bazimba ne gukomaawo. Ekyasembayo okutuleetera kyapa, ng'ebyapa byali byalema. Kati omuntu alumirirwa n'atakulembeza nsonga zimukwatako na ddiini, omuzikiti ogwa World Kampala Seba. Era ekyapa emyaka egyaliwo mingi n'abakulembeze naye nga tetulina biwandiiko. Ye kyeyakola n'agamba eyo emboozi sijagala, komisiyonari agalina osayininga ekyapa. N'amugamba gwe nkujjawo, anajja aleeta ekyapa. Yakireeta bukuukubira. Naye asanga ettaka olwedde baali bawo. Ate ettaka okutali biwandiiko saawa ena balitwala. Kati ye kyeyakola atali musiraamu, yena yagamba komisiyona yali aganye. Ekyo okubanga Pulezidenti Museveni yamusiraamu ebintu ebyo kiva ku myaka. Byonna mbireese kiva na mu ntegeera. Omuntu ng'alina omutima ogulumirirwa. Bagamba obukadde magezi. Ebyo yabikolenga emyaka gitaano. Ebyo nambire emirezi byakulabirako. Ng'akyayi ne kasazi mu kule kyasula kiyisaawo. Byenjogera benambi mayi oba otunuulira Pulezidenti ne waba addressinga. Tabeera mu mboozi zirumba bannabyabufuzi. Woba ogoberera adresi ze. Abeera ku nsonga. Ejuzi yagamba amubba akalulu. Naye omanyi kati wano nze wendi President Idi Amin asiba movement channel. Idi Amin yakola omulimu gwe, nze siyitidde mu area ya kuvuma. Nze ntunulira adresi ze zibeera ku nsonga national importance, security, foreign affairs, n'okulaba tugoba tutya obwavuma. Omanyi omuntu akasemba ke njagala okuwa okusoko tutangaze oli mutugamba bino nti bikolebwa President Museveni bakuwa alisoba akyalina obwongo obutegeera. Omukulembeze ali wansi w'emyaka gye atakola bintu ebyo. Obukulembeze buva eri Katonda. Bino ebisigalidde njagala kulaga akasembayo olagira nti omukulembeze ono teyakyetaaga namusuuka agenda mukebera bwongo nga Ssemujju agamba. Asembyeyo ng'aleese puroguramu egenda okugatta omwavu n'omugagga, ffenna tutuuke intuma n'ekonomi eya PDM. Erimu abakadde, baali badde abakadde kati baabagoba dda. Si bwe kiri jjajja, baali badde baabagoba dda, naye kati mulimu abavubuka. Puroguramu etayawula, owa Nuupu tumwagala, owa FDC kyetwagalamu, basooke bagaggawale. Ekiddako mulimu abavubuka, abakyala, abakadde, omugagga obitundu 39 ku 100 bamufuna mpola bayingire intuma n'ekonomi bave mu subsistence into commercial. Atwenziza akamale kufuna kubatuuliriza tuwulire endowooza zaabwe bo zibalina ku 0755 kuba oyita tubeere nga tulira endowooza yo wali eyo atuwuliriza. Hello. Kale sebo bali kuwuliriza. Ilo mesa muvere hotiro motivi no unyoele ya Ssemujju mali president bamuchenjinge mubiri president ise nomera ali umundu
usini kama kubanga omuntu wese womubona buzani Simon ngahambeza abali kumitingi yonambole abekololo mwanyala kuwelesa kuka kale sebo bali kuwuliriza afutukosi keche kutulikonge bulambuli muzaale wa pasa ilo mesa mubereho kilo motivili zino unywele ya semu cy'uhurumari president bamwitekenge mundu president yisese nomera ali mundu usini kama kubanga omundu wese nyuma alingese wakutukanira bameho ubona uri umundu wese emiha weraba nibisanyoza bimukakasabiri ahambiha kwa president nemba usalawoli umuntu amaje niyo nafukali nambota iyo siyo muhosi isi yapasa yome wakanire ihalimo tawe ukawanyana no wafutuposiko iko nalia babeho. Hello. Ese bale kuwuliriza ese nyanza abakula bali mu studio njakolera ku kintu kya Mose ayogereze bannange mistake eriwo ne twawandibwa CDF okubona yogera ekigambo ng'ekyo tulina kiramaanyi nnyo era mwami arasisi byeyogera sinabitegeera butegeezi oba bakukulya ogera nti Mose yayogeredde mulwaneko omunamagye akola amagye g'eggwanga yogera ekigambo ekitokukiriwo ng'ekyo isemu upon him. Era ate mwamagezi n'ensisi ye yekka nemuzeeyi we kati banyimba na Uganda. Hello. Sebo. Sebo naye we bale kuwuliriza. Mukulu Mose nanku. Ekintu kya Mose yayogedde anaye natanda kukiza titwawambibwa. Ate mukulu wa sesi kyagamba amagye gamala kutuula. Kama vile natu deko singa ya batenga uni mulala singa macheti gato deko kumwa na ita de limit bato akutula ne bamuze sa ata eja limit ukize tijaja wa fakadi ye wao wakutati atiketu ata fufu twatara tumuze mchifoje obatuzako nuko obatuzako disi obatuzako disi Babo NRM batonda ekwanga litambule bulungi nafe tubireko ng'ente endala ebyokulwana tubikyabasa emundu zaki muba mwakekalakaasako katono tiyagasi muba mwakakola sente zibali okwononeza omusolo zaki. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Hello. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mani Ibrahim Kasinga bari kuchaza bagenyawo maka wa president na professor ngona yabo opposition bana repete mojo ayi dembi kugira kote yapaka ya ni dembi naye kama manyi mzee wa pale soba miaka just number tesola kamambo kinana kitachakula nuzomulaba ya udresinga mwezi najiwongoza era kino sagala abantu baino nerulimi baino zii president Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. kino mtozi yakali kumaje mulina bulungi ani ono ssebo Uganda yaliyo tikyasobola kisindiyani kuge mazima ojye nga Mose yayogedde mazima olw'ensonga na Uganda awulira mundu N'eddembe lisuuse. Pakadi. N'eddembe lisuuse batulinya ku mitwe. kwegamba ate tutunuulira bayitalenga kulanda Uganda kwegamba tuli mu buwambe obuwambe bwe tulimu otunuulira endowooza ya General Muhoozi kwegamba eragira ddala nga si munnauganda n'enjogera gy'ayogeramu yeeragira ddala nga si munnauganda ate nga si
ng'omuntu bwa bulijjo egamba yalagira ddala enkola ye era kanti yekiri ate nga kitaawe yandibadde sapoti okubeera nti akozesa enkola yekiyeera kuba yeyanyingira ku ensiko n'alwana so obudde akomaawo naye nga uganda yaffe tuli mu buwambi tusaba mu ngeri yonna ngafe abantu ba bulijjo basobole okubeera nti bakawagana sinzira ku mbeera ezitambuliramu. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banayi muzikirize nkome amasimu abakulu babiri nga nate bawumbawumba ensonga zaabwe tugende mawulire. Mukulu Abbas kantandikire ewuwosebo. Nsebo mpamaliriza njagala kwebaza abo abakubye amasimu naddala mukwano gwange wa Futu Bosco Seduge n'abalala naye ku nsonga y'emyaka nze njagala kubiriza bannayuganda nti tuzimbe organizations zaffe political parties zaffe nga zisobola okukwata ensonga eziruma abantu neziteekayo nga bwe ziri abantu ne bamatira kintu ky'emyaka kize lwakubeera ne process gyeŋŋamba nti yazibikira wakati awo kati ensonga yennyini tevaayo ensonga y'emyaka netutayinga down netudebating eyo paka Ssemujju yavuddeyo naga ndowooza tupime president ono naye nga mu butuufu ndowooza abadde ayagala ofuna engeri gyadda mu newspapers kuba Ssemujju naye ekitegeere nti mu newspapers abadde afedinga out nga bwe yali spokesman wa FDC kati anoonya platform ate ekomawo abeere ne agenda gy'asobola okusetinga mu mitima gy'abantu. Nze badde nsuubira nti yandibadde ayogera kati ku kibiina kya People's Front for Freedom naye kugamba nti tupime president tutegeere emyaka yandibadde actually akigaziyanga RCC bwagambye nti katuteekewo ebba testing abakulembeze bonna kuba tulabye nti services tezitambula bulungi ndowooza abantu bano si balamu so ako kandibadde katukolera ng'eggwanga nabo ba RDC babagendera bonna fena ne NRM Civic Front naye bamupime no problem era kyokubeera wano nga mu butuufu byenkola tebiri mu magezi nnyo. Ekyokubiri njagala NRM bange bakitegeere nti buli agezaako okuadvocatinga military rule kati ayagala kuhandinga weapon ayagala kuwaaba batakwagala weapon etulwanyisa kuba tusipendize sente nyingi nnyo nga tuzimba demokrasiya abantu mwerondera omuntu gwe mwagala n'ebirala. Military is a career bw'otuukakadde n'owuumula osobola okukomawo neweesimbawo ku by'obukulembeze naye kuadvocatinga military rule kiba kiwa abalabe b'ensi eno weapon ate etulwanyisa buto tuddeyo ate ku 0 point kyova njagala okubiriza bammemba ba National Resistance Movement n'emikwano gyange aba PLU bapirawo bayita bapirawo tugezeeko ku opposinga General Muhoozi n'amanyi gonna tumugambe nti owaaye military rule yagwako era yakoma ku Idi Amin Dada twagala military rule endala okwongerako eyo n'ebizibu bye twalina so n'olwekyo ndowooza nti eye mission eya generation eyammwe fazali eyabagenzi kugezaako okulaba nti mulwanyisa military rule tedda mu ggwanga lino era bwewamba obuyinza mugezeeko nnyo ku preventinga ame okudda mu politics w'eggwanga nga ekozesa eryanyi okufuga eggwanga lino webale nnyo webalire kalise mukulu Fazali ng'omaliriza so ng'amaliriza okusookera ddala wala sooka ensime bonna ababaddeko nga bawuliriza n'abo batukubiddeko amasimu mwe muli kansala we Namalugo Wodi Abudu kulabye webale kuwuliriza ne Maama Logosa Kasanja nawe bali kuwuliriza. Ngamba nti amazima gali nti mukulu moderator nti omuntu wavenga otuse emyaka 7 plus wetagamu akaseera ak'okuwumula n'okweteekateeka okuganyula mu biri bye wakolerera n'okusomesa ensoba n'okugabirako ensi biki byoze ng'oyitamu nebyo achievements z'oba otusseeko n'okuwumulamu. So nze ndi 100% supportinga muganda wange Ssemujju nti ekintu kyalese kyandibadde ekintu kirungi kijja kuyambako n'abanafu abamu nga bakina ba RDC abasomesa abasawo abaludde mu system nga balina okuba ati ofuneko obudde obukola ki obuwumula. Ebigambo bya muganda waffe kuba oli jjaja bya taata waffe manyi kati Museveni yafuga bataata n'afuga bajjaja n'afe kati ali ku bazzukulu
so kati mwoze kati ye taata oli abeera jaja so yali afuuka y'abataata n'ali y'abajaja alidde yafu kati fa abagezaako okwerwanako ku okusecuringa y'abazzukulu baffe n'abaana kuba yafu eyo yafa yagenda muli nti temubitwalanga ki era njagala abategeeza n'okubazaamu ssuubi nti emundu mu nsi tekyakola ki tekyalina tekyatunda abantu kati bayimbakinga kukulaakulanya amawanga gaabwe Segere Kenya bakusingako ekibalina oluguudo lwa kalina 5 Uganda tulina ki balina lwere ya masanyalaze fo tulina ki amalwaliro gali ku standard ki amasomero ebyo kati byetukola ndeka tubavuye tubananze manyo okukuba esasi sobola kutokola ki ekyo kiri soba beriki no kukyogera mu bantiti fo twakolanga bwe tuti twebakanga bwe tuti kati twalyanga bwe bitu byakyuka so muganda wange emundu ke kaseero okubengedda mu balakisi ne kukumma ensalo za boda egwanga likulapulanye. Alright. Kale sebo tuenza tuyanzeke. Yes, nebaza bakubya amasimu n'abawuliza lady eno. Ensonga ezibadde mu ddiiro twebaza owagambye amateeka tegakyakola. Uganda ekulemberwa amateeka tuli under rule of law. Amateeka we gali gakola. So je tulina okukola kwe kubeera nga tukolera wamu okulaba nga tutumbula ensi yaffe nga tuwandiika ebintu ebituufu nga twogera ebintu ebituufu n'okulaba ku social media emitimbagano nga tuwateekako ebiwandiiko ebyagala ensi yaffe ebitumbula obulambuzi enkulaakulana n'okuba obumu nga Power of Africa. Then ekisembayo ensonga ya Ssemujju so nga tugyogeddeko songa y'emyaka era mibiri eyo namba naye sira kino bali badde ayogera ku electoral reforms yali badde ayogera ku PPF balina ekibiina kyabwe omanyi PPF baba kuba bino ebibiina ebyazingama PPF ensonga ezo naye twebaza abannayuganda mwenyigire mu program kati eriwo ya PDM singa okulembeza kati mindset change goli mugaga oyina ebyalaani otunda uniform goli mugaga naye eno program yaffe n'abannayuganda owanuupu NRM wakabaka yeka FDC okugiyingiramu okulanga tugoba obwavu mu Mbale City government yakagabiramu abantu omutwalo gumu mu 135 buli omu ng'afunye emiliyoni n'abasooka baafuna emitwalo 5. So tusabira bannayuganda sente zino muzifunye muzikozese bulungi. Okay. Tugoba obwavu maka tusomesa abaana eddiini n'ebyensi. Government kati omulama gwe tuliko household income whether securation ogoba otyo obwavu 4 acre model n'okwongera omutindo value addition ku bye tukola kulaba nga tufuna sente tugoba obwavu tujja kufuna ka program kyetwogere ku ebyo kuba asembye agambye nti Uganda simanyi kati emirembe yetaaga kufugisa musirikale ekyamazima eddembe weliri mu ggwanga n'eddembe liryo tulikozese bulungi si mu kuvuma si kuvoola si kulumba basirikale kozesa eddembe osabe kozesa eddembe ogende okole osevinge obe n'ennyingiza mu maka twewala okumenya amateeka tukolaganire wamu musango tegunoonya muntu yagunoonya tubeere abantu abalungi bannayuganda abaagala enkulaakulana obumu n'okulaba ng'ensi yaffe egenda mu maaso. Okay. Tuenza tuyanzege mukulu wa RCC Yahaya Were. Munzikirize tubeere nga tukoma wano programu yaffe n'olunaku olwaleero tukubira mpeera ku nkomere. Wewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com.